webale kubanga ate otulaba, webale tugoberera eno CBS FM digital platform, social media platforms za Chabasa, kwe tulina YouTube, Instagram, X, Facebook, tulina Snapchat, tulina TikTok, yonna oba otusangayo. Nze Kanakulira Rajabu Bogere. Waliwo ebibuuzo kati ebitingana ku ttiimu ya Arsenal. Arsenal ebungereza yemu ku ttiimu ezaagunja omupiira ogwakawo ogunyuma ogutali gwa mifumbi. Yakitandika kati obutimu obutonde butandika okukyadoptinga tujika bu Swansea City, Wolves nejja mupiira ogwo gw'okugaba ogw'olulekereke. Kati mu kuba nti bapayoniya bagwe ba Arsenal ensi yali ebamanyidde mu kusamba omupiira ogwo ogufulowinga. Era ng'ogenda okwekanga omupiira nga bugwaggwanga nga Arsenal gy'osambye, statistics zaabanga gaziraga nti gwe wasinga ng'okola ebisobyo ku ttiimu ya Arsenal. Endobo nga gwasinzo zikuba asamba ne Arsenal. Kaadi nga gwasingo zifuna asamba ne Arsenal. Olutuukidde olwayo olaba emipiira gye tulimu giringa 7 we tuli awo. Red card 3. Kigambo kya red card 3. Simu mupiira gumu tizaze mupiira gumu kale gwe gwabatabuseko bakuwe excuse mu mipiira egy'enjawulo. Abasajja bano nga bafuna ebibumba. Eyo statement ndala nnyo. Simanyi obwagazi bweyongedde obw'okuwangula ate tabwatadde mu bavubuka bano. Libadde basamba gwa kunyumirwa ne bakupasinga ne bakugaba kati gwazeemu emifumbi okwagala ennyo okuwangula. Kye kibuuzo ekiriwo. Wowe bitabukidde ku ttiimu ya Arsenal kubanga efuna nnyo kaadi emyufu. Ate bw'otunula sente ezifuna lwa ttima. Bugayavu kulaga jjala. Abajjukira kaadi ya Declan Rice yayogeza abantu ebikankana. Bajimwera mu perception ya time wasting. Bali basamba Wolves nzijukira. Kajaja kasettinga omupiira kagusimule n'agulinyamwe nga tunakwa negenda ebweru era kaddemu kagukime. Eba musimba kaadi. Kyatabula abantu tebakitegeera. Kaadi ya Saliba abantu bajoleletize ne incidences ezimwe ezifaanagana. Muntu aba agenda ne bamukwata ekyammeremenya awo ne wagaba yellow card. Saliba olwakutta omuntu ng'agenda ne bamuwa kaadi emyufu. Kati oluusi oli ayinza okuleeta incidents ekyokulabirako nti opponent yakwata omuteebi agenda okuteeba naye nga si yali last man nga waliyo option endala. Mu bwongo bwa referee ayingiramu kinagamba waayi tekikakasa nti abadde ajja kuteeba kuba abadde asimatuka kona eriyo gw'abadde agenda okusisinkana ne bamukoshoninga ne yellow card. Ekya Saliba tewali asigadde okuleka goalkeeper gwe bali bagenda okweŋŋanga. Saliba yali last man n'akwata akasajja ka Ivan Lisoni ekyammeremenya omusajja n'amuwa kaadi. Kyova olaba attempt yo yeetagisa na VAR. Yasooka n'amusimba yero n'agenda okwekennenya incidents bwe yali yonna bwe yali etambula tewali mukisa mulala gwonna. Ono ke yali ayabudde okuva ku Saliba. Chances were high okuba kuba goalo. Eyo ebeera gye tuyita denying a scoring opportunity. Bagitaputa bulala nnyo mu bibonerezo. Kyekyo ekyaleetedde Saliba okubanga aweebwa ekibumba. Naye nga mwafunira ekibumba, incidents mwafunira ekibumba muganda wange nzibu nnyo. Bayolova babadde mu Champions League. Bavuddeyo. Bagenda kusamba Liverpool ku weekend. Liverpool jolowooza nti yemu ku ttiimu ebungereza kati ze bagamba togyesabira budde buno. Ng'oggyeko akapiira akaali ak'okusagya ka Nottingham Forest. Omuvubuka Callum Hudson-Odoi gye yabakuba yelosi gye balina. Abasajja bawangula emipiira. Bageze mu Champions League kwawe ne bawangula omupiira 0. Awaka bawangula emipiira. Bagenda kusanga ttiimu ya Arsenal bakubye Chelsea 2-1. Bagenda mu kusinkana club ya Arsenal eyina ebizibu omuli suspensions nga in fact bw'oba olina omusami nga Saliba mu bulungi bwe ne impact ye mu kisenge kya Arsenal nga tomuyina reflecting an opponent gwogenda okusamba wa Liverpool ateeba amagoola amanyuwe gali katunula statements 2 toyina Saliba olwaleese Jacobo Kiwo musajja wattu bannaye naye ate takiyatukoze mu mupiira gwa Bournemouth. Bamala okugaba ekibumba ayina Kalafiori ne Gabriel Magalhaes bonna bakuguluka kkono. Nfu kyokwata Ben White amugye mu namba 2 amuleete akole partnership ne Gabriel Magalhaes bakwe center back yakute Jacobo Kiwo musajja wattu omupolishi
najja n'akagulu kakakkono naweza abakkono basatu. Bw'olaba incidence eyabakubiza goal yabadde namba emu, I think nga penalty tenajja kwa kwabaddeko ya penalty. Mupiira gaganye n'agusuula akyuka anoonya okugulwa gukiriyalinge akasajja ne kamutegula. Eyabadde fault y'amaanyi, technical fault. Ayinamuko injury concerns. Bukayo Saka not yet confirmed. Omanyi kyategeeza mu ttiimu ya Arsenal. So bw'oba oyinamuko obuvune, oyinamuko suspensions, osanga Liverpool obusajja bukoledde buli unstoppable. Kati olowooza mbu ogenda okweyisa okwandolinga fixture yangeeyo obutakuba mupiira gwa kubiri gwa muddiringanwa mu Premier. Eri yali muko factor ya international break nga bwe nagyogeramuko. Nene mbamu n'obusobyo obwakolebwa obw'ekintu obwali busobola okubanga bwewalika despite international break, bukoowu biki Bukayo Saka balwaliddeyo. Ne mwalimuko ebintu ebyali bisobola okwewalika ebitaasoboka, pira ne bagutuulamu. Osinkana Liverpool osobola okwaavoidinga defeat. Ekyo kibuuzo kyekiriwo kati awo. So ye Arsenal eyavudde mu Premier nejja ku Bulaaya ekoma mu Premier. Then Man U yabangi bw'olaba yawangula omupiira ng'ekuwa Brentford tenaba kubeera impressing. Wadde mu mupiira bagutegera obulungi tuba tunoonya moments ezo wakire zikuwa obuweerero. Bwe bakukuba ennyo waba oluzinga points ennyo oluzinga, naye buli onoonya moment eyo nti wakiri yakwekwatako ng'owangudde naddala psychologically nti Arsenal bamukubye ffe tuwangudde, wadde gubadde gwa kkalu bagutya naye nga Man U yeguwangudde, kibusitinga ttiimu mu mbeeremu obwe endala. Naye oba onoonya consistency, ndito tunaba ku Ten Hag nga wangula emipiira 3-4-5 tuge ku points 9, 12, 15 ez'omuddiringanwa ng'azikuŋŋaanyiza. Brentford si ettiimu eryawe ey'amaanyi gy'oteeka mu mboozi yamukaluubiriza 2-1 nga baguwangula. Ekibuuzo kiri nti asobola okwangula emipiira ebiri egiddako abeere nga akuŋŋaanyiza points 9? La, okitegedde? So consistency ekyabangibwa, nze kyendaba ekikyalakinga mu ttiimu ya Man U ye character. Balina abasambi. Mbadde ndaba ttiimu ya Aston Villa kyewuunyisa. Okimanyi gwalaba nti Aston Villa mu mipiira 3 egyakasabyo gya Champions League yekulembedde ekimiza kya Champions League. Mipiira 3 points 9 tennakubwa. Oba okitegeera? Naye ng'erina points 6 ezijje kwawe. Ewangulidde ku bugenyi Aston Villa. Ekyo Man U tekisobola. Ebaddeko ku Bulaaya neevuya eri mu Europa. Byesobola okukola tubiraba. Ne Aston Villa n'okwata Bayern Munich n'omukuba omupiira mulamba. Wadde ne Bayern alina ebizibu byensuubira nti Vincent Kompany akadde konna yandikwatibwa ku nkoona. Tebitambula bulungi. Aston Villa amukuba, Barcelona amukubye, wakati akola bulungi. So ndaba ebiro bye birabikukubanga biri mu lusuubo ebyokutambulamu. Naye mbadde nkulaga abasambi obutaba na character nti weebuuza performance ya Aston Villa bw'ezirolatinga ne ya Manchester United mu butuufu wenyamira n'okwennyamira. Abasambi balina character. Aston Villa yeyina abasambi bagge mu kyenja ba John Duran ava ku katebe n'omutima guli nti nyine eddakiika ziri 15 tunoonya buwanguzi. Najja n'ateeba goal n'ategula omupiira. Naye Man U ng'olina abasambi eddakiika 9 nga bali average. Bw'atandise eddakiika esooka paka ey'ekyenda. Bruno Fernandes omutula n'omwasesinga omupiira gwonna. Luli yeesitula nga n'olabanga moments za Bruno Fernandes okusitula Man U. Olwayo tezikyaliwo. Weebuuza. Agezeza kukola rotations. N'aleeta Madiala atandike, luli n'aleeta Leandro Garnacho, n'atwistinga ttiimu. Ekyaganye. Joshua Zakazi yatandika koko, Rasmus Hojlund yawonye waali. Ttiimu tennakolera bulungi. Bagenda mu maaso. Mupiira bagusamba gutambula bali offensive but bali clinical. Ruud van Nistelrooy akyali n'eddimu eddene ery'okukola nti omupiira gwakyukamukko gutambula gugenda mu maaso naye gukonfatinga mu katimba gwe gukyaganye. Bafuna amakoona nga 14. Tulabayo wadde goal enywa. Okitegeera. So bakyalina eddimu ery'okubaako ebintu bibatereeza okuimprovinga
nabo balina tasks nyingi nnyo awaka weebali mu bikopo byonna ku Bulaaya gye bali mu mpaka za Europa nga bagenda osamba Fenerbahce. So olaba nti waliwo ebyetaaga okuimprovinga. Squad bagirina nnene naye terina character, balozinga emipiira nga balinga abakilabu oba ogiyite kilabu ki. So Manchester United yeetaaga pulling up socks. Abasambi tojja kwekwasa abasambi nti ono agende baleeta oli, oyinza obutabako gwe woteeseteesa alina character okuleka omusambi okwesitula. Abasambi gaba Anthony sente ze yajjirako talina wadde kiyakoze wadde kwota y'omupiira ogujja mu sente ezo. Bali average asamba kikyere bagumukubanga alaba teyeesitula, tewaliwo mulabira n'ogamba nti vubuka nga asitudde omutindo. So ndowoozamuko nti Ten Hag alina okulaba character y'abasambi agiwakinga out atya okubanga basobola bennyini okwetuma ne beesitula basobole okuwangula ttiimu eno emipiira n'okukomyawo essanyu eri abawagizi ba ttiimu ya Manchester United. Nkwebaza okutulaba n'otugoberera. Yongera okubanga ato subscribinga, yongera okulikinga, okucommentinga, okusharinga bitambule bulungi ku platform zaffe eza social media zonna nga bwe ziri. Nze Kanaakulira Rajabu Boogere nkwagaliza obulamu, yongera otugoberera awangaale Ssebuufu bwango.